So nze mbadde mu radio nga mu radio tetukkirizibwa kubeera nga tulaga side. Nenge era omuntu alina amagezi asobola okutegeera nti Ssegawa wa NUP. Lwansonga nze ne mu 2018 nga Bobi Wine afulumiza akayimba ka Situka Tutambule. Akakayimba kangobyako ku Digida FM kumala wiiki 3. Ngandi ku suspension. Sure? Yes. 3 weeks ngandi ku suspension ku Digida FM. Ng'ekingo byako. Yensera ne kapalaga so balinga bamuyiririza. Aha. Kati Bobi Wine yakuba akayimba ke bayita Situka Tutambule mbeera we malamu amaanyi naye topowa tugende topowa tutambule mbeera we malamu amaanyi kati mukukakubanga ku radio UCC yawandika ne suspendinga Ssegawa ku Digida kati emboozi abaana be mubenda bamu tebagimanya lwansonga Digida ali tekola ki tekwate naye namala wiiki 3 ku katebe lwansonga za Bobi Wine era abantu abamanyi ku ebyo Mickey Wine akimanyi Dax Vibes akimanyi ne Nubian Lee akimanyi things happen ne Zex birangirangi naye akimanyi ne Selector David naye akimanyi kyaliwo bakimanyi. Tuli mukola interview ne Honorable ne bucha kumasha nga Honorable labo nziyeyo ka kilipo awo era kati bono we omuku bujulizi bwotekeddwa okusigaza muganda banga mbukume nga kalira for future reference obagambe twali tutudde mu maka ga Honorable nga tunyumyamu emboozi nga tunyumyamu ngeyo okusaaga n'olwaleero anenze size kubya kusaaga anti serious nga tunyumyamu ngebyo okusaaga tuga video eno twagisookera mu kusaaga n'olwaleero njiza okubalaga nti gye twatandikira mu kusaaga ebyali byangu olwaleero ye mubaka wa parliament basege mama buzako mwe naje musinzidde tuzze n'omukulu Shioman Ssegawa owambula mu kitwalo hitmaker Ismaila leka atikamboze akasajja bereje balukoze ne remix South Africa olabi olugezigezi lwanyina mu kampuni yange nali ku kamera ayagala kwetaba mu mbozi bwe nali South Africa abaana abazulu bansaba okukola remix y'akayimba kange napawuliddemu awo naye nga sikabi bambi amapiano marungi nnyo era testi yago bw'ogiwulira oyiranga ddala si ya wano Kampala kikishu gye ndiraba kati ovulotya muva mubende festival n'okulosinga mpaka mubukulembeze kubanga kyenkyayawunya ani akubalira anakugamba bwojja wano oli ku masavu kyogaa ndi mbuzi nti balina kumbalira gwekimanyi nti ze ndi kasajja kagezi nnyo wadde abantu tebandaba mu magezi abatonotono nedda minayo kankusese emirimu gye tukola naddala kati show zino zetukola drive shares buli bawuliranga tuddemu ebigambo ebisesa obwongo bulowooza tetutunuulira side eri serious nange ngenda kujja kuba president very soon Kyagulanyi bw'amala okuwamba najjako dictator kati nze nja kweteekateeka nti batugamba election oyagala kwetabamu oba kwetabamu mbenga Katumba oye nange nkole ekyafa goloza Katumba walifa tetuligamba nti yaliko Katumba walifa tuligamba eyavuganyako ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga tokimanyi mawuli yakola dda story nange nja gikola naye ku level of leadership kati nga bombuuziza nti nva ntya munva mubende festival nva ntya mu music mu mawulire nenzija n'ennyingira ebyobukulembeze is a calling Katonda akulabikira notimanya abantu bakitugambanga ng'obitegeka olumala n'okola bikyalizo ne batugamba oyo nayagala kujja kwesimbawo naki ogikulaba nkikubuuza nonga nze edi sinnabirowoozaako omuntu yenna alina amagezi kyali kizibu nnyo obutakirowoozaako nina amagezi olaba mu 2022 ebintu bye twakolanga oyinza butakirowoozaako olabira ddala nti Ssegawa tageti ye ebala kalulukali akaddako because omukulembeze omulungi alayinga strategies ku ground ng'obudde bukyali tinze olw'okuba nti ndi mwana wa wano nanoonya bintu ki ebisobola okupenetratinga omutima gw'omulonzi tugenda tuka 2026 nga teyeetaaga na kulowooza ku kiki kimugaana kulonda Ssegawa kyova olaba mu 2022 bwe nali introducinga nva mubende ku kyalo wano abasinga tebaagiwagira kubanga abamu tebamanya hidden agenda yaayo nenze ekyanze nakera ku makyane ndowooza n'eŋŋamba naye bw'oba munnamubende ng'ofunye n'omukisa ogufulumako ku mubende
n'ogenda n'olaba kukunsa endala kiki ky'osobola okukolera mu Namubende naye n'abeera proud n'agamba tulinayo bannamubende baffe abateerya ntamu kubeera ku makya ne tuyiye ne tugamba tukole kituyita nva mubende because nva mubende etugatta wamu ffenna kyobola banze edizike ngenda kubeera omubaka wa parliament atali wa municipality yokka sigenda kubeera mubaka wa municipality kyokka ngenda kubeera mubaka era singa wabaddewo ekifo nti main district MP nze kyennaalibadde kubanga yonna ngwayo yonna abantu banjagala olw'ebirungi ebyo byenkoledde Mubende for the past years ontegeera era singa ekifo kiri kyolaba bali baddukako ekyawuma ne MP singa kyali kya main district MP nga ne municipality weeri kize naalibadde ku main district MP era ne bakitondawo enkya kati wano nvaawo nenzira ku main district MP lwansonga nze n'ebutologo banjagala n'ekiyuni banjagala n'ekitenga banjagala okitegeera so nze influencinga many people ne Kasando lwaliro bwe ngendayo I speak to people ne bawulira nesemba bulwairo endowooza ensonga lwaki bakyusiza ne dynamics z'ebyobufuzi we wajjidde ebbanga lye balowoozeza nti wazzereeti yes no I'm not late ngambye abalowooza nti wazzereeti yeah exactly n'okyusa wave gwe nojjira ku ngombo kubanga siri sure nti gwe strictly gwotunuulidde kusinkana abantu kwengeginga n'abantu for money purposes oli mu kusinkana abantu ng'obazaamu essuubi nti obukulembeze nga mpise munzi sobola okukyusa Mubende municipality exactly kyobola banze ntunulira nnyo social capital mu bino byenkola kubanze we nalangirira nti ngenda kukiikirira abantu bange aba Mubende municipality ebintu byonna byakyuka mukaluluka faakawano abantu beegumya n'obutayagala kukiraga naye mu mutima n'obutayagala kwogera mazima deep inside they nti akasajja kabalimu nnya zero ate gwakatandika decision y'okusuulawo omulimu gwa radio Simba nga nenne okimanyi nti kati kufa abakozi abakola ku ma radio fena twegomba tumalire kusimba not because nti maybe salary kubanga ukimanyi kati fa abamu tumanyi omulimu gwa radio gwe gusasula and some of us ero tukimanyi nti ate bali financially nti kyekizibu wabula nga bonagamba nti kamalireko ku radio buli omu alina ekiroto kye waliwo yegomba CBS waliwo yegomba BT waliwo yegomba Kabozi naye Simba kufa abakola drive show buli omu alina ekiroto agamba singa ngendako ku Simba nenditayalingireyo era nga bwe wali kumba buli nga nawe okyogera yagenda kusimba nga yagala genda kusimba ya kubanga nalera ogusuulawo kyangu kasitoba na ambitions kyangu kyobola banze sinna saa zino sinna gusuulawo nimanyi mu maaso awo njagala saaga yamala okunominatingibwa tosobola kusigala nga kitegeeza nti mu byonna bye tukolako olwaleero tuteeka okusooka ne tubala goals z'omukulembeze ziriki nti weeru nsanyusa bawuliriza mbasanyusa abantu banjagala naye ate waliwo ebintu ebitatuukiddwako mu Mubende nga bituleetera okulumi n'ogamba naye kati nze Ssegawa bwe mba nyina capacity esobola okwanisiitinga omukulembeze aliko nga talina na passion ya kitundu kyaffe tukoze tutya kyekitujjayo olina agamba nti lwaki Ssegawa yalireseewo omulimu gwa radio lwaki yalivudde mu byokuyimba lwaki yalivudde mu mawulire najja n'agamba no katugende mu parliament tuteeseze bangi bwe wali ojjanze ngali ku ground balina perspective kimaybe oba okangamu bukanzi nga buli abaana bye bakola posta kituufu bwe kyali n'owulirako olonge eyiseemu oba wajjangu nkugambye 222 abakulu kajambo bana ba mama ndi muka interview wano naye ngamba alabye kyakabi baba kati tutandikira ddala kati mufaanagana ne mukama awo olwezuli mu interview tukola ati naye bano balonzi bange wano onsanze waka bifi basobola okuyitawo nga banda bano batayimirira tebasobola nze bwe ntuula wano kati wowe yagala tegeera amaanyi ga Ssegawa nze bwe ntuula wano we tutudde kati tewali muntu asobola kuyitawo n'atayimirira bayimirira olw'ensonga baagala okubuuza ku mukulembeze waabwe kati olwaleero gwe bw'oŋŋamba mbu nali nkangamu gambye 222 na planning okujja okwesimbawo mu 226 so tekigudde bugwi sivudde eri buvi wadde abamu kati oli yagera n'agamba nga zerate there is nobody who is late now wakyaliwo n'abagenda okujja mu gw'omusanvu of course era ino kati bwe banajja mu gw'omusanvu abo bo mugenda bagamba ti kati ate tya nnyo Ssegawa yazze bwe bwogamba nti ali late n'asinga abagamba nti banoonyezza akalulu okuva 2018 nga bakola ki nakirala
lwaki kubanga mu position nga sinatuuka ku ekyo ekibuuzo gwe ogamba nti nno wakifuna 222 bangi badde tebakulabira mu gundi ya people power nga tebakulaba nti oyiri party ng'olina ndi partisan wali okikola lwakuba oli mu mawulire kuba tegatukkiriza kuba na party oba kati omuntu abadde angoberera mbadde non partisan tondabyeko mu activities za NRM ekyo kituufu kusinga kubanga oli yaligambye kozi babitambuza nti abadde nga wagira NRM tegala omuntu andeetereyo nebekaba kakiripu kadda ka second emu nga sega wali mu activities za NRM kuvira ddala mabeganza siri wa NRM nze mbadde wa Forum for Democratic Change Besigye kati mwami Kyagulanyi bwe yakamujjaako netukkiriza nti amasanyalaze kati mwami Besigye takyagalina Katonda aleese omukulembeze omupya ye Bobi Wine nituchora ediro netuddawa nituddewa Bobi Wine kyova olaba bagamba jjanjaba omulwadde si yamusikira omujjanjaba for all the years bwamala okufa ne bagamba edizike ali mubende ye musika w'omukulu ono okitegera naye nga gwe obaddewo ebbanga lyonna nga gwojjanjaba ate naanaazina takumba so nze mbadde mu radio nga mu radio tetukkirizibwa kubeera nga tulaga sayidi naye ngaera omuntu alina amagezi asobola okutegeera nti segawa wa NUP lwansonga nze ne mu 2018 nga Bobi Wine afulumiza akayimba kasituka tutambule akakayimba kangobyako ku Digida FM kumala week 3 nga ndi ku suspension yes 3 weeks nga ndi ku suspension ku Digida FM ng'ekinko byako yense ne kapalaga so balinga bamuyiribiza kati Bobi Wine yakuba akayimba ke bayita situka tutambule embeera we malamu amaanyi naye topowa tugende topowa tutambule embeera ye malamu amaanyi kati mukukakubanga ku radio UCC yawandika ne suspendinga Segawa ku Digida kati emboozi abaana be mubenda bamu tebagimanya lwansonga Digida ali tekola ki tekwate naye namala wiki 3 katebe lwansonga za Bobi Wine era abantu abamanyi ku ebyo Mickey Wine akimanyi Dax Vibes akimanyi ne Nubian Lee akimanyi things happen ne Zex bilangirangi naye akimanyi ne Selector David naye akimanyi kyaliwo bakimanyi so okuvira ddala emabega nze mbadde ne ku page olinga ya postinga yes nze mbadde fact ne ku page yange byali nze mbadde fan wa Bobi Wine for all the time era nze ne bwe nali nsoma mu secondary nga ndi ku Singa SS nyina kyali wange bamuyita Kalyesuubula Albert twakola kye tuyita Dove Base School nga tuyimba nyimba za Bobi Wine ne Nubian Lee yaye kolabo y'essomero okyegera nga baga Bobi Wine ne Nubian Lee kitegeeza kituufu Museveni ekimuluma buli lwe mutunuulira Bobi Wine nga avudde from music n'asala n'afuuka politician omugondi mufuna kyakuyiga namwe ne mugetinga mufuna kyakuyiga kubanga abaddewo nga takola bikolobero Bobi Wine bwe munoonyako ebikolobero bikubula kyobola bayize true leader kitalina bikolobero kati kyobola banesega bwe yazze ne yesimba baasose kunoonya musoke munoonye ku bibibye musoke munoonye ku bikolobero walone benawulya banoonya akatambi oli mu bbaala nembuuza kakati okubeera mu bbaala musango kati bagaako bakaleete n'enkya sikalinaako buzibu bakaleete kubanga bbaala party time waliyo balonzi kyagamba abali mu bbaala bonna bafu kati sebo oli yagamba musoke tunoonye ku bikolobero bye tumusuule siga wabaddewo emubende wano okuva mu buto nga takozeewo ekikolobero neki munjagala omuntu omwaleetayo ekikolobero eki tesegawa yakikola no nali nkimanyi nti one time nsobola okubeera omukulembeze and people will bring back those clips those things kubanga kasita weesimbawo banoonya bibi Segawa n'ava mu kuddusa ennyama n'agenda ku radio n'afuuka omuyimbi n'afuuka event organizer agenze mu politics determination yeno eriko fanda oba gwe ng'omuntu gwakuba enzigi emigeri kati nze okuvira ddala ku radio fire FM wali ekiseekende wamwami Kuupa ffe nawe tuyise nange nayitawoko nze tewali yansabira ku mulimu okuvira ddala ku Fire FM ebintu byenjogerako bya 2012 2013 byenjogerako 2012 2013 tewali muntu yansabira mulimu inze Katonda ampadde ekisa nti radio zonna zenkozeeko ennya zonna sisabye mulimu mpapadde nga bampita ne kusimba okusaasabako mulimu nake nali nkola ku Digida ng'eri manju awo ne bajja ne bampita ntandika okukola kusimba ku Fire Bishop Kuku yankima ku nnyama kwayiwe bamugambye kwayiwe waliwo omwana amanyi sports naye takola ku radio abeera abinyumyawo kwasho
bamugamba abinyumya bunyumyao kwayiwe nga tudduse ennyama nga nze abanyumiza sports nange nno nga mala muwuliriza kuba Maaka Makumbi okisegeera bandugga Jofule kati nga tumuwulira ku Bonze nempandika mu katabo kange ne peni nembitereka nembinyumiza abaana mu kiyumba kati ye Bishop Cook bamugamba omusajja ebintu abitegeera nankima from nowhere nentandika ready era bwe yanatandika radio already nalindi mu kusoma nentandika okubisomako mpola mpola along the way nenkola nganga bwendiga ekitegeera so kwe kufuuka kafuluka tulwairo gubagamba nzera nange ndi omu ku ba top radio presenters kati mu Uganda tosobola kumenya ba top presenters 20 abya Uganda yonna ne sibaamu kale wakiri mu commentator ujiramu yes sibulwawe bandi kitegeeza era still era radio presenter atenze ndi multitasker presenter batononga ba multitasker by the way awona nge nakki byonna mbikusobola ne ku support sapana ni multitasker nawo onteeka ate kyamunnemya nakyawa mpira bili ena ngatusha mind waseno ngatusha ina ba Dennis Baka mpu balumbaga bani abo ba Thierry Henry Eleb baha kati nga basamba omupira nolowoza mugenda twali ekikope ne babakuba ne bakitwala ingamba kati byempagira bine binyanzisa engamba kati omugezi kanevide kwaseno kiringa mukama wo magala yanzize bayinanga ni ekisajja kyonanga obusajja singa mbadde nyina access obye bisajja ebisano wobutwa omanya ekyo kivudde onanombira bwe yasola mu box buli wamani wa kubendulu so man motunulira competition jozeemwe mu bende bagamba wenaalemu competition jozeemwe oli wa national platform of which temanyo manyi backgrounds za politics wa wano bulungi nnyo kubanga nzize nzigoberera ffe tuzalidwanga mwami Kasole bwerere anyo gajjawo okulowooza nti ensolo ku kizigo teriiko wabula n'okufa yakufa time is now mwami Eddie zikankubuulire obudde nga butuuse teri asobola kukugira budde bwa muntu teri asobola kuyimirira mu kkubo lya muntu nga Allah yateekateeka n'agamba nti 2026 Sega wajja kubeera mu parliament ne bwokolo tya ne bwoyiyo tya ne bwomuvumo tya ne bwomujonkera ne bwomuwayiriza ne bwomumalisinga no mu blackmailinga people will still choose that person kati fe tukimanyi nti wane mubende nale mwebadde ejogawo era mu kujogawo okwo ebbanga ligenze kati kumpirya 40 years kubanga mwami Museveni okubala yajja it has been NRM DP yabeerako ey'amaanyi Emityana na ne Kasanda awo DP yabeerako ey'amaanyi naye era wano NRM yo neeremezaamu yo nesigala Emityana yatuuka nefuna amaanyi nefuna anti era naaliyo kati ono lumu era naye yagenda ku kaadi ya DP okitegeera nti DP yo yalinako amaanyi Emityana ne Kasanda naye era wano NRM nesigala ng'etuwambye naye okujja kwa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kwakyusa ebintu kwabuusa abantu kyobola basegawa bati buli wakola interview bamutangira ku biki byateekeddwa okugera ne byatateekeddwa kukoonako nze ne bwentambula butambuzaawo mu town balowooza Segawa ayagala ku inciting violence okitegeera balowooza nti batutya nnyo kubanga balaba time is now Bible egamba every after 40 years emirembe gikyuka okitegeera oyagala toyagala Allah akyuse omulembe kati gwe kkiriza gaana guno omulembe guli mu kukyuka era mwami Eddie beerawo tugenda kuba abasajja b'amenvu akalulu ku Mubende municipality wano tugagoye tuganywemu juice nabo tubaweeko nga baffe enkalamata lwaki kubanga buli wootambula wonna people very tired people very oppressed abantu banyiivu balina obusungu okitegeera nze nabadde jjo ku mbuzi nga ndaba kapiro manyinze kati ina system yange ze bwenva mu byaleeri era kati weekend eno tenkoledde bulungi olw'ensonga enkuba ebadde etonnya ate abantu enkuba bwe beetonnya babeera scattered tobafuna bulungi naye nze nkozesa enkola yange we kati ng'omupiira gubayo ngenda n'entuula kati nze siraba mupiira wabula nga gugenda mu maaso nze mba mbayitamu omu ku omu nsitama wano wooli ne tunyumyamu eddakiika zange 5 n'enfubira n'engenda okitegeera naye nga olaba abantu bonna buli bwetukako abantu bakoowu baaniriza enkyukakyuka actually nze okujja mu race kwajjeeyo abantu bangi okuddamu okuzuukusa endagamuntu zaabwe abantu abasinga babadde tebagenda londa oli agamba ebyo byenaremu era egenda biwangula okitegeera sure man tuzi tugoberera especially kibuuzo kino ntera nnyo olaba abantu nga bakidiscussingako even ne ku mikutu nti ab'amawulire teba perfectinze bulungi mu parliament
you think what's the cause? If the cause is there, ngojimanyi. What's the solution? Joyina gwe. Jogamba nti nze edi wobokola ku point. Ebizibu ebibakuba kusimba sibye tulina. Nze ABCD. Ebizibu bya mawulire byonna bifaanagana obokola ku Simba, obokola ku Digital, obokola ku Britop, obokola ku Kakumire FM, oboli ku Mubende FM. Problems z'abaana ba mawulire zifaanagana. That is why mu bimu kubiri mu manifesto yange nze nga maze okufuuka omubaka wa parliament wa Mubende municipality. Ekifaananyi ky'abaana ba mawulire mu Mubende kirina okukyukako. Ngenda ku influencinga ne ba MPs bali abalala abasatu. Ekifaananyi ky'amawulire ga wano kikyukemu. Ejjoogo ku baana ba wano ab'amawulire likendeeremu. Butuyinza kuyita muntu mu office n'omutuuze essaawa 3 ng'ate yazze okujjako eggulire. Ate ng'oyagala balizanye ku radio ensi eriwulire n'omutuuza 3 hours n'omala n'omu emitwalo 2. Eryo ejjoogo eryo erisusse obutamanya kitiibwa kya muntu w'amawulire. Ow'amawulire yakuleetedde. Gwe byoyagala okwogera bigenda eri general public ekuwaaka. Kyokka omutuuza for 3 hours ate n'omala entambula y'omusasi n'okola ya kinyaanya. Kakati entambula y'omusasi ya kinyaanya alinye boda ya kanaana asigazaako gumu 2 alidde emmere. Ayinako data. Kitegeera nga tebiggwa. Ayambaddeko bulungi. So bw'oli bwagamba nti abamawulire tebapafectinze. Parliament. Balimba. Abamawulire bapafectinze. Kyova olaba basikayo omu 2. Lwaki tebasikayo bonna abamawulire. Naye basikayo omu 2. Anti bwe boogera Kazibe Bashir. Beerabira nti ate ne Rope yali wa mawulire. Bali nnyo. Ekyo bakyerabira. Semujumwana. Anti baba kyogera olumu tebaba na information. Baba na black mails. Kyogolaba muganda nge Zambali yabagamba lwaki ongerageranya kwalemeddwa nga ate waliyo ab'amaanyi bangi mu parliament abakoze obulungi nga bamawulire. So people should not tarnish our names mu disguising ambo bwa mawulire biki. Omukwane kye kikajjo nkigula. Ekozi wanganya okuva mu interview nga ntagala. Chiwa mane bana. Nedda. Togene mu parliament yochika no itawo no soko genda ku wali. Ati laba. Parliament avenue soko tule mukawo. Omanyi waliwo mukazanguza wana ebikajjo bya go wakati mbade manyi oyo ndabe ebikajjo nga bisemba yema beganga manyi oyo. Ensonga y'aba mawulire utapfa. Abantu ba mawulire bapafectinze bulungi era ebyo balimba. Kubanga fe tuzze tulaba Uganda bwezetambula. Oli ajja kwesiba ku muntu omu 2 akumenyereyo Kazibwe omugamba ani omulala atandika ottamwa akuwoleze Bugundi kuba mpulira kati ennaku zino boogera ku Pasco boogera ku Kaddu Mukasa abantu abo boogerako naye waliyo abantu abalina energetic mu parliament abadde bamawulire so tuleme kwesiba ku ekyo ate nekiraba ozaala abaana bo 4 nga 3 babbi ng'omusimu tekitegeeza nti family y'abo abaana bonna babbi era bagamba olwokubanga bali 3 babbi tekitegeeza mbano bonna naye ayagala okusiga ekifaananyi ekibi yesigama ku oyo n'agamba babbi bonna naye nze njagala kuzzamu bannamubende amaanyi n'essuubi ti time yeeno ebiseera bye bino ebituufu oteekeddwa okusalirawo ensonga za Mubende nga n'abazisalawo ddala bazaagala ekizibu kye tusinza okusanga wano mu Mubende municipality ne Mubende at large abantu abo babadde tebatwagala naddala kati nga ku Mubende municipality tubadde nga n'abakulembeze nga liyale tebatwagala nze njagala kuwa kyakulabirako you can't say nti gwe Honorable Tony osula mu kirungi nga mu kirungi woosula ebisanja byo 2 myaka 10 tewafaayo na kusaawo koolaasi in 10 years waliwo kye tuyita okweyagaliza omuntu waliwo watuuka ne yeeyagaliza ng'oli Honorable MP waliwo wootuuka ne weeyagaliza n'ogamba nedda wano wo mu kirungi Kalagala Road koolaasi kaakole ki agendewo okubanga wenva nze nabadde ndi ewa omanyida amasanyalaze gye gali emijunwa kaabajjo kyeyo naye omanyi avaayo tomumanyi ye meeya waawani sekizibu gyegali ontegeera waliwo ekyo kyosooka okukolera abantu abakuliraanya abo beyond reasonable doubt ontegeera kati nze era nze nkubira kati nze olwaleero bwe mmala okulayira ebimu ku bintu bye ngenda okufiirako wano ekikona amasanyalaze galina okwaka bulaba nga environment yaffe ennungi naye kubanga temuli masanyalaze gwe tekikutiisaamu nsikugambye nange nga nakatoka gwe tulaba nga environment nnungi nnyo community eri very very nice naye obudde bwe buziba efuuka hola
Chairman, ekintu kya card ya national unity platform nga kirabika ngeri expensive no singe ye NRM. NRM tayinza butabe NRM nebeete expensive nga ya diba. Guyagala tegeragera ya kimukazi mulungi na mukazi mubi. Ekibuzo kyombuuza kiringa boga nti omukazi omulungi n'omukazi omubi otwala wani. Kakati yena automatic kati kadi ye NRM ya diba. Segera ya diba si yatunze teri ajagala. Teri muntu yena ali serious nga yagala kuchikira abantu ayinza kugira ku kadi ye NRM. Obujjo nga toli serious. Wowe nonyeza bibyo. Ndo hachi ni agenda okulonda. Nobody will vote you. Teri muntu ko bagenda londa nga we NRM. Baba bubaba. Bato bawire batandise nyina negenda funye nti already bobe nyini mukamyefu kabwe KNRM batandise do planning abwe banakabba. Nolebe bali mu kibiina kimu. Mpate yemwe NRM already batandise do planning abwe banakola ki bwe banakabba. Ekyo kikulaga ti pate ya diba. Wewe sisa ekyo kufuna card. Kubanga buli muntu akimanyi card enzibu. Card yayi niyo pisinze. Era balina kali tuleta nyina we nabadde nga baginawe bagikutte bagibala. Abakuba muntu kakati wano bagikwata bagiwa Shuaman kakati wano bagira bati kakati wano Shuaman abagize katawe bagira wano kakati nga babala ebibalo byonna bajja kubibala nayenze kimanyi card ya national unity platform sinzibu ate tuli transparent kwenyo kyogamba singa bucha kumachanga tojiwereddwa gwe ngewereddwa yasiga yali agiina kuba mulimu basatu wadda abayinza okuba vibrant muyinza okuba babiri naye watyanga bapata esaze nti katugiwoli babera balonze bulungi babera balonze bulungi ogenda n'ekyo babera balonze bulungi kubanga nze sisinga pate bunene ngishogamba segawa singa pate bunene asigisinga wabula nze kyemmanyi tuli transparent era babimanyi ebigenda maaso so malisokoleke okaza statement abantu abasinga gye batalowooza okimanyi waliwo nze gwe mmanyi avuganya ku kaadi yammwe amanyi nti asinga amaanyi pati mbuuza lwaki era we nabadde nendaba ebigambo nga byogerwa mbuye yaleeta nuupu emubende okugijjawo anti kati olaba ebyo ebintu bwe bityo omuntu wababe wakola statement bwezito waliwo kye tuyita reckless statements mukamwa kastefuluma buli reckless manyi bwe tuba twogera laba kati kamera eno tugitunuddemu naye ebigambo byonna byenjogedde olwaleero omuntu asobola okwesiba kantu aka of course ne katakalya yonna nakeesibako nagamba muddemu mwetegereza interview eyo omwana oyo yagamba bwati kantu katono because oli reckless ozikiza nafuna olugambo ndi opponent we yagenze ku kitebe oba nabikunyumiriza ngaagenze waayiriza nti ogenda ogamba abantu nti kadi wagifuna najja mu program ategeriko namuga please wano buli kintu kirina okufuluma kirina kuyita ku point nadalanga ebintu ngebyo ebitalina evidence kati nze kenyini nze ntutto omulimu nsanze ate yetagukoze nze ntutto omulimu ogusomesa abantu how NUP kwegaba kadi nze nkisomeseza abantu era nze buli jembeera nkisomesa abantu bakitegeere nti Segawa bamuwa kadi ogimuwotya gwe omulonzi kubanga bagenda kujja ku ground basampolinge bagambe nti kakati bobo oyagala Segawa no kadi tujiwani agenda okunafuya abasajja be NRM ku municipality kubanga bino bintu bya kisajja edi bakina kifosi kya ekina kifosi kya kubeera mbu ate mukazi musajja bikya oyagala toyagala olwayo njagala wetegereze honorable MPs abali mu parliament abakazi ku municipality mu Uganda yonna bawera amakumi ani manyomu nambozi oizo ku manyomu ninga baliyo bana nze kwe manyanti benga baba sina budde kine kifo basically kyabasajja chobola bane kifo kyabakazi je kiri we wawo tewali right egana muntu kola ki kyesimbako nebwe tutunulira history wacho kyabasajja kubanga bino birimu okudduka dawano dawali bamuwambi bamukubiye emigo bamukoze ekikwanga fe tuli ku kadi government jesinga obutayagala yewalanira ddala yewalanira ddala kati fe tuli ready ku migo tuli ready kukutusiba nze nkimanyi edis bajja kunsiba nisitidde kubanga mujera wabeerayo baki bantu atera nja kusangayo bantu nze nkimanyi nebe nabasina kyenkoze waliwo time wegendo tuka ngo omuliro muyitirivu ku mubende municipality wano lwakasajja kano kola ba mu kamera nga kyokka kye basobola okukola kuyola Segawa sure man waliwo already banegezezza mudda I remember last time over mukoso waliwo ekirala ekibuuzibwa nze kyesitwala nno nga kikulu kubanga toyinza kugenda weesimbe gye batakumanyi naddala ku kaadi ya mwene kwe naale muyinza okugulirira
nti osula wa lwakuba ate ansa saagala janukula nti nsikusanze mululu already saagala giddamu kubanga kati already wano wozze era singa Dolobonda abadde nga asobola okulaga ku bantu w'embeera wane baali badde disappointed nnyo kubanga basinga balowooza nti Abadongo tetuli serious. Abantu balowooza nti Abadongo tetuba serious, tetulina kye tuli, tetwefaako. Ne gwe edizike gomanyi nti mu bantu bonna abali mu race aya NUP nze nyine ewange ekyo mbadde sikimanyi kola research ngambe wo nga wawo nganti abasinga kasita babeera mu elementi ya waka taata mama sibyandike ebyo biveeko binadi no ekibayita okubeera n'ewo nze njagala kuwa kyakulabira ku gambi ffenna nga bwe tuli nyinza okuba nze nnyina ewange abasigadde byakunnyonnyola ate wali wajjajja manya ate maama wange manya ate taata wange wano wayagira nze nange ate munaye omukulembeze nga yakyadde munnange newe omutuuza weewali kompawundi ngazi era enkiiko zange zituula wano olaza enkiiko zange zituula wano anze enkiiko zange sizikuba kuleba sizikuba kule zange siza ku town view siza hotel ezange zituula wano kyobola bwe wankubira n'ongamba mwana Sega wanjagala tukole mu interview tubuulire nkugamba ntya wali unali kugamba kuleba nakugamba jangwe waka nakugamba wewe wangamba tukole ne jangwe waka so, I remember that system. Yes nagamba jangwe waka tukolere waka nkuwanga nyinawo ontegere ate sina wanoka sina wanoka edi justice basagala kwera bisa mate kikulu kigende kubanga okwera bisennyo okwe kuletera abantu okukola ebibi okwera bisennyo nadala ngeno mojibe batana wa masanyalaze okwera bisennyo kuletera abantu ndi bulungi mwana mama ogamba otya kuletera abantu okulaba obubi kati omanyi nti nze bwe nali ntandika okuzimba ennyumba kitute kati emyaka gyange nga 9 okuzimba si kwangu edi era olwaleero bw'osanga omuntu ataddewo akayumba k'ekisenge n'eddiro muwe ekitiibwa si kyangu okuzimba si kwangu katolaba ekyo ekikomero ekyo omanyi nti kizimba emizigo omanyi nti kizimba emizigo ne giggwa kati abantu balekeraawo okutambuza malisi n'ebibozibozi ebitayongera ku Mubende municipality kati otegedde w'ensula w'ogenda otandika osula andi kati otegeddewo kati nsula wano Kikona ogenda kujja ogenda otandika osula kati otegedde ewaffe Kangulumira ogenda kujja tukusalireko ku poloti kitanga agenda ogenda fuuka taatawe kati nyina gwe nalabye abuuzo yali kanseera eyo nga yeeyogerako ng'agamba nga yeeyogerako ebijja byaffe biri kyejunga tugenda lya malaalo omulonzi ayagala malaalo go kati kyogamba abaafa batuyamba kimukana akaluluka municipality n'okukyusa ekitundu kyaffe baafa ate gwe mu kaluluko owooza oli mu sympathy vote fera newe mujja amalaalo gaffe gali awo wants to know your malaalo bulira abantu ebintu by'osobola okukolera community ya Mubende municipality n'eshayininga Sega waabadde nga sina mukulembeze nga tanaba kujja kwesimbawo ninga olede Mubende ajja upliftize by all means gwe edizo okimanyi n'abatulaba olwaliro okujja ko ng'omuntu agadde bwagazi kwe abaganda bakita kwewussa naye olwaliro obanga ddala oli ng'oyagala amazima Segawa yagatta detofaali ddene ku Mubende dene ku Mubende tagudde bugwi kyovola bano obwagaza obungi ennyo abantu bwe bannyinako olwaleero tebugudde bugwi bayina ensonga zaabwe nze njagala omuntu abe kubanga baatandise obbabuuza waliwo akabinja akamu katandise okugenda nga kasanga owagira Sega ni kati oyo omwagaza ki lwaki towagira gundi kyogamba ye musiru kyobola waliwo eyabuuzizza oyo agenda atambuza ebyo nti gwe lwaki owagira oli tebana kubuza lwaki toyina mukazi kati bwe mba naye kati bwe muyita awo najja ng'omuwasa ebibozibozi ebyo ebyedda omanyi abantu balina mentality wa politics omukadde politics avuddewaokugenda mu palamenti yalina embaga agikubye bukubijjo omukyala no yowe waffe ku kyalo kati njagala kugamba mwagenda gomba kati
olwaleero ebibuuzi bya politics abantu bye balina okukyusa n'okwesonyiwa okubuuza mbange mwagala abakulembeze balungi mukyala waaliwo olwaleero tulabye abantu bangi abalemeddwa amaka nga bantu bakitiibwa ne balemu amaka bantu bangi betulowooza nti bakitiibwa ninga obufumbo bw'abali bangi abo n'abaana ba Nuupu abakoze embaga nga already bayina service ate nga they are performing omuntu aleke kwesiba ku buntu butonotono gwe edi okimanyi nyina omukyala nyina naaba nkimanyi ekyo kakati ngende ngamba timba babakwane n'obakwana kubanga mbatimbye politics kati ndeeta abaana bange mbateeke mu kamera mubaweere fees waliwo ebintu bye bateekeddwa okutulekera abalonzi batulekeremu ku katiibwa akatonotono omanyi bwe weesimbawo ekitiibwa kyosooka okweyambula nze Segawandi down to earth njagala omuntu agambe kyobola abantu bange obalaba bayitawo awo tebampitako oli ayimirira paka alabe nti mulabye muligogonaizinge alyoka agende okitegeera kati nze ndi down to earth niye nsaba nammwe abalonzi ba Mubende municipality mutulekere muukaako obuntu bwe nkulaga mukyala wange what next atagenda mu parliament abaana kwanga sigenda tula naye ku flow abaana bange ne bwemba kulaga olwaleero tebagenda kuyamba ate bajjayo ne Tony gwe bali bamanyi nti alina mama Simanya mama Elizabeth nga muwambujja nnyo kati nze nsaba abantu batunulira obusobozi bwaffe abantu batunulira amaanyi gaffe nawulira ku lugambo abakulu bwe bakuba amawulire nti ogenda kuva ogenda mu politics babutabuta naawo administrative mukwano gwange Mandevu n'abalala tibakikakatire of course the calling is now of course era bambuuza nnyo bantuuza nnyo mu meetings nga bambuuza are you serious nimbagamba I'm very serious nimbagamba tuyinza ate kulika bati bintu ebyo bigiravu oyinza okutawangula nimbagamba no mu politics mulimu side bbiri of course kuwangula na kutawangula temuli ddulo wenaviiriddeyo nze nkimanyi tugenda kuwangula kubanga Eddie ndi sure tugenda kuwangula Mandevu gonyonyola okitegeera kale yeri mama ate tugenda kuwangula massively era Eddie njagala eno interview gitereke massively kyobalaba mponinga buli gwe bagenda okuwa kadi ya NRM muganda wange totawaana kusaamu ssente zo totawaana ojja kutunyigira otuloge municipality for National Unity Platform 2026 oba oyagala oba toyagala ate ekibuzo kyobuuza nti kadi onaagifuna Segawa kadi ajja kugifuna kubanga ebintu bye bagoberera okuwa kadi byonna mbirina omukulu Brown ani yabaga nti omukulu okummanya kyekimpeesa kadi ebintu ebyera babitambula kubanda batambuza ekifaananyi nga ne president naye kyatambuza kya bbiri ki oyali 2019 kakati ebintu bikyuse bwe nipite muli mupya temuli mukadde kino ekibiina kipya buli alimu NUP alina gye yava Patrick Nsamba yaliwo naawe don't you know that nkimanyi niwe olwaliro y'omu ku bantu betusinga okuwa ekitiibwa actually abalina stand ya party yes kati nze Patrick Nsamba y'omu ku basajja bensinga okuwa ekitiibwa ene waffe mu Greater Mubende n'abagabe yaliwa abantu balina okujjukira history Patrick Kabuye beta nayingira byabufumu mu NUP olowooza yaliwa abantu balina gye baali nange naliwa Besigye okitegeera nze ntandika okwagira Bobi Wine nga bagize wali ekasangati okitegeera fe abadongo twalabirawo tugamba vibe eri wano okitegeera ate tetwalaba bubi ne calling yali yeeyo obudde nga bwebwo omukulu n'akola ki najja Besigye n'addako ebbali era Besigye tumu respectinga is one of the legends actually butubuuza opposition eyimiriddewo kwani eyimiriddewo ku Besigye ani alina akati ku opposition kati Mwami Kyagulanyi Ssentamu alambe kupate bangamba kupate naye kikulu okubanga oyina abakulu abakumanyi anti abakulu nze bonna bamanyi naye sagala tulowoozese bantu nti bakumanyi tuweereve kuweesa kadi kadi ekuweebwa olwebyo byosobola bagimma magala futu soja bamanyi yatambulanga nabo tebagiwa Nalukondo w'amasuuti yes ekyo kikuwa ekyokuyiga toli yali futu soja nga nokkatobesa akatobeseza for 2 years ndowooza kigambo kyenkoleza muyinza obutakitegeera nga abaddeko mukomera okumala emyaka 2 okitegeera kati omuntu abadde mukomera for 2 years nga alwanirira nkyukakyuka tebamuwa kadi ate nabehavinga bulungi olwaliro ajja kubwa meeya ekawempe kyokka nawe singa abakulu batuula ne bagaa kati katulabe tukole bwe tuki nawe tukwagala odde wano okkiriza oba bagamba likanstanding ebbali mpaka my time nanti kati era nze nkyali muto
chobola awambuza nga tandika ine gamba nze nkyali muto ne bolaba abantu bagujuba n'ennyenye nnyo n'olabanga bakola buli ekisoboka atuuze enkiiko tokota mumugire kino olina agamba yakola kino nga bakuwaayira lwansonga bo balina ebyokufiirwa bingi baagala kifo obwongo bwonna bulowooza ku kifo tayinaamu na element egamba kuweereza abantu alowooza ku kifo kuba emyaka gimulese omuntu atyanga alaba bagenda mulebolinga nga political failure ontegeera kubanga when you try and fail then you become a political failure. So people fear to lose. The city to lose. Bakisigera nkyali energetic. Of course. Chobolaba ndi sure nyo ntugenda kuangola because generation eno abantu abasingamu obungi yefe. Yakajyamu. Yefe. That is why ndi konko sure tugenda kulayira mu January. Tagenda tula. So man nakulayo ko nga wekubya nezaake nagamba obiyo. Kusomero. Yes. Twalinga kusinga. So, wasoma nezaake. Zaka tigoroza schoolment kitegeeza ki. Nkimanyi anti. So kati abantu abamu bagwira bugwizi bintu. Yes, bagwira bugwizi bintu nga tebamanyi. Kati nze zaaka ndabye nga ndi muto. Yes, andabye ko nga ndi muto. Kubanga bazaake baalinga mu class za waggulu ko nga ffe tuli wansi. Naye era akyajjukira. Tinamulabanga. Era nze bwe nakamba nti ngenda kwesimbawo namukubira. Mukama muganda wange. Nze oli muganda wange. Mpabula, mpa amagezi, advise me obuwagizi mbulamu ebyo. Kubanze Edi nkyawabulwa. Ate Kabuye gwe nakulabye naye. Kati Kabuye is my colleague ngabo gambo muntu yena alina amagezi osoko ote kokola social capital. Social capital nze sinafuka mbaka wa parliament naye nyina office ngezisuka mu mukage zaba MP abali parliament nga sikonkona. Ontegeera nga sikonkona. Kati gwera amagezi tegakugira gwalaba interview eno n'ogamba ono gwe twetaaga yasobola okulobinga mu different offices. Kati nkwatongera ageranye ku minzani n'abantu abali ku kifo kino kwe tuli 11 abasigaddeyo nabo baweyinge. Kati kuba kwabo bonna benkumenyedde waliwo atakyalanga ko na mu office ya MP enna ogenda kola ki kyotagezanga nze nabadde mu parliament nemanya ne wengendo tu ntegeera kati siri musiru nze bwe ngamba nti ngenze mu parliament David jangu bwe ngamba nti ngenze mu parliament kugirambula mba siri musiru bagamba amuzanya n'asamba obulungi training yagibaamu. Of course kubeera mu training yagibaamu kati mu kugibaamu kikwanguyira okukola ki okusamba obulungi nga game etandise. Nze nkimanyi nyingira bwe MP nteekwa okubeera n'emikwano gyange abali mu parliament already banyanguyiza okulobinga ebintu mireetere bannamubende era olaba natandise nyina basaries 10 nakagabako kati 30. Yes, nina basaries 50 na zirobinze mu St. Lawrence University era naye bobo ino mwana we yamala senior 6 nga wano Mubende municipality mulete Edi mukuwele basari full tina tusozalo mwana wa senior 6 tonna bali bakuwaira babyogera awo basajja babyogera njagala interview zina basaries 50 zabana be Mubende na zirobinze bulobinze kati gorowoza amusega wawe abalobinga ebintu ebiri ku level eyo ebyabantu abakulu ebiyamba omwana okusoma nga tataddeemu nga si MP ate bwe malufuuka MP fe obwongo bwesera bukirako sigiri buteta obwongo bwaffe tebubadde Mubende wokka obuzibu bwe tusinza okusanga kwe kulowooza nti omuntu amala n'omwaka nga tagenzeeko Kampala gw'oyagala okuwowa MP tamanyi na bigenda mu maaso mu ggwanga okitegeera capital city oli wa national unity platform naye omala bbanga ki nga toassociatinzeeko naba NUP nze bensiibamu nemanya ebintu bwe bitambula mu NUP nti ebimu ku bye tulwanako ye dictator kumujja mu ntebe kyekisookerako ddala Honorable obudde budduka nyinayo program saa 6 njagala tudde emboozi gye tugenda okukola era nga bumpadde obudde olwaleero mbweyanza njagala tuwe essuubi omuvubuka yenna agweddemu amaanyi igaleesa omulimu gwakola abeere n'okukiriza nti asobola okuvaamu n'atuuka ate mu mulimu tewali ayinza kukikiriza nti wadduse obunyama noti atiiri ng'omuntu atuuse ku gulawundi ne bamugamba kati nga ffe abaludde nga tukulaba ate ffe awo kati tuba tufunamu ekigamba
ebintu bisoboka era emboozi njagala ntandika okugera nagamize ndi inspiration to many people influence era interview eyo njagala tojjanga Shuamani Honorable jangu ng'omuntu wa bulijjo ng'omuddusi wowe tubeeko n'emboozi gye tuwa abantu naye olowooza nkyasobola okujjanga omuntu wa bulijjo bane inafuuka MPAD bane inafuuka MP era mu eyo interview gye tujja okukolera tujja kulwana bulwanyi okanzijamu naye oyogera kibibiri nafuuka Honorable njagala nnyo okulaba abantu nga bali bulungi njagala nnyo okwapuliza singa kati obadde wenaale mbadde nakugamba onjo kyayo kati nedda kati era bwono bw'oyagala kwokyo ojja kubanoonyaawo balinayo n'emikolo gyabwe eyo kagidibe owulire balinayo n'emikolo gyabwe eyo naye so basawo ne banyabo muzikirize mbasibulire wano akadde ke tunyumizaamu tutandise butandise ono tujja mufuna ate mwali njagala because era tube tunaba tumaze n'okulayira bw'ekyano ngenda gikolera ekintu kimu ngenda kugiwangayo interview luvanyuma lwa mwezi gumu nga accountability ku bye tutuukiddwa bye tutuuseeko accountability ya constituency ya municipality nga twogera era ejja kubeera exclusive ewuwo nga twogera ku bye tutuuseeko kati nze nyizo gaana kubanga nze sikyawakanira budde bwa muntu nga butuuse nga twogera ku bye tutuuseeko ebikyatulemye ne bye tukolako tujja kukikolanga wano ku channel kisoboka abantu baberenga ebintu bye balowooza nti bizibu munange byangu in case kasito byeteekamu so abantu babeere bagumu era obubaka bwange obusembayo eri bannamubende municipality ffe tukkiriza nti omutonzi waffe yasalawo olaba tugamba nti eddoboozi lya mufuna mpola mutonzi waffe yasalawo omutonzi yalonda abakulembeze gwe ne bw'okola ki nga teyakulonda mu katabo k'abakulembeze kyobalaba nze nja kuba mumativu nnyo n'ensalawooye kyonna ekigenda okubeerawo mu January ajja kubeera alooyo kubanga yasinga okumanya ajja kubeera mutonzi kyonna ekigenda okubeerawo mu January edi nga tulonda agenda kubeera Katonda tewali kirala tumwesize nnyo kubanga azze atulaga obubonero obutuwanguza amina edi fe obubonero bwaffe bwonna buzze bulaga tugenda kuwangula bwe edi naawe omanyi fe omudde wano nze mbulira kye nakwatako ne sikiyitako nalini byenne nalinda outing era wamprovinga wrong nondaga tibiyise gwe mbulire gweze jasimbuya kinsigawa kye yakwatako n'ateekako amaanyi ge n'atakiwangula ekyo kikulaga nti God has been with us from day one and still we'll see us through. Aziza basebo ne banyo kamba sibulire wano dolo yabadde ku kamera atakumira musaala abankumi